Wizomanizo bonna bavuddeyo ne bajogerako abafamile bonna bavuddeyo ne bajogerako. Humphrey Mayanja yavuddeyo n'agamba nti Wizomanizo bonna batoterezeza bayinza okusibira eruzira kati asembyeyo ye Pallaso. Pallaso avuddeyo n'awasaidi ye Chameleon yagamba ensonga ezo zijja kuggwanga famire n'omukulu Pallaso asobodde okuba ate nga awadde saidi ye. Ayogedde bingi nnyo mu nsonga zonna nga bwe zitambudde. Ayogedde ku music w'omupya aliwo atrendinga aba Nigeria basobodde okuba ate nga baleeta omukulu ono. Pallaso atandise bwadde abategeeza nti alinawo tuni empya era muzinoonyeeko kubanga waliwo ekijja. Nze music wange si wakwogerera ku media kwali nate oluyimba baluyita True Love lutrendinga. Leero natadde oluyimba olulala baluyita Nakupenda n'omuyimbi Omurundi Iritina Very Beautiful Princess mu lukebereko. Nina oluyimba baluyita byebyo ne Skuplama nezimu za hiti nze ddeera abantu bazinyumiddwa dda mpya naye ziringa enkadde kubanga abantu baziridde era mbebaza bafaane bange olw'obuwagizi obungi bwemulaga. Ye mukulu oyo gwe bayita Pallaso. Pallaso ayogedde ku bayimbi aba Nigeria agambye nti aba Nigeria bazze bonna ebivulu bibasaze kuba abasajja abakajjuza lugogo kwe kuli Chameleon n'abayimbi aba Uganda abasingira ddala okuli Sindi. Agambye nti bo bawonye buwonyi lwakuba nti mulwadde naye ajja kujjuza lugogo aba Nigeria tebalina kye bamugamba. Naye numbers sizezo locally tukirabyeko abantu nga bakamiri bani basindi yakubawao nanyenyawo, so we've seen it locally. Nange date bakuba nti naina surgery nozi wena nalingenda bakubirawo mbasizeewo nja kulaga we nategekawo bwe wafaanana nga wajjudde tofaayo. Bal promoter babaleta bwe baba baagala okufuna numbers entuufu bakolagane n'abayimbi abali local kuba abantu baagala abantu bali local botunulira abantu support gye balaga local music lately eri up in the air, so ba promoter baba nga bategeka nga kisawe kijjula nga bawulira byebyo then bali kumulamwa naye banga baagala okola business zirimu abagezi abantu babawagire balina okuinvolvinga abantu ebintu bye baagala ate baagala nnyo abayimbi baabwe ate mubawe ssente muvemu ebyo ebyokugamba mbu ate simanya jangono ne wano akamu jangono ne wano obubiri. No, let's talk real business. Also ne basponsor abagulirawo enzigi bali ne babawa platforms bagulirewo enzigi n'abayimbi abannayuganda nabo babawe platform. Ensonga eyo Pallaso bw'agyogeddeko. Omukulu Pallaso agambye nti ekivulu kye anytime kigenda kuba ate nga kijja bw'anaaba waawona nga kijja. Nalwala nenfuna obuzibu ne vivi lyange kijja baayo. There is no pressure. My music is still trending. The people love it and they can't wait. To my fans mbeetondera bali wamu nange nga mukirinze nange nali nkirinze. Ye mukulu Pallaso wano no wayogedde ku nsonga za Wizomanizo sobodde okuba ate nga zeefuza amawulire. Agambye ntawagira bakuba bakyala newulira. Nze ndi muntu atakkirizaganya na domestic violence, sikkirizaganya na muntu yenna akuba mukazi. Abakazi bannakazadde, I respect them a lot. They support us. They might seem like the weakest but they are the strongest creatures in my opinion. So sikiwagira era kive. Era omuntu akikoze kugamba simanyi na ngeri yaddiringa naye era tosobola kutta mutti. Asobola okukyuka oba okuyiga oba kinenga alina okumanya nti siki. Ye Pallaso ayongerako n'agamba nga bw'agamba tawagira bakuba atugambe wano Wizo talina musango mulwaki mwagumusalira. Wabula mu mbeera eno abantu bangi baavaayo ne basonga mu Wizo ne bamuvuma ne bamukola buli kye baayagala ne bamulumya ng'omuntu nga tebannawulira na story yonna tosala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi. So mu mbeera eyo kati Sandra yavuddeyo jjo n'abagamba bannange sibiwagira nange naye nze siri victim. Kati oli avuddeyo akugambye nze siri mulwadde ate ogaka tukuba empiso entya abannaye bamukebedde si mulwadde naye kanti omukuba empiso emu. Panado si yajjanjaba sukaali tegeera diagnosing obulwadde obutuufu obw'eddagala ki bw'abanga waliwo situation endala enjigiriza Sandra ne bawe ate gwe noga domestic violence nolemezaamu nosonga nokola ki obulumi bwoba olwanirira Sandra naye oba omutuusaako ne bw'abanga ddala domestic violence novayo n'omulwanirira oba muki oba mutuufu kuba kikola kikyamu naye kati mu ngeri tusaasire n'abalala osaasire erinnya lya munno ly'obuukirako ng'ojajinga osaasire oli agamba nze siri victim ate gwe ayogera oyongera kulumya maka gange. So olumu ebigambo tubigumiikirize nnyo okuva gye biva paka ensonga oziwulidde. Wano no wagambidde ku mulamu we gwe bayita Daniella yasobola okuba ate ng'avaayo n'agamba nti Wizo alina okwetereza ne Mayanja family. Omukulu Pallaso ayogedde ku mulamu we bw'ati agambye nti yakozesa obusungu bungi nnyo bino bya family. Daniella maama waffe
Daniella, we've grown up in our house. Regardless, Chameleon muganda waffe naye ate taata waffe tumuwa ekitiibwa. Kati ffe tuli batabani ba Daniella ate baganda be. So, nze nga maama waffe oyo ekitiibwa kingi era opinion ye bw'ajogera nga maama tugitwala era tugiwuliriza era teri ku ffe atamuwulira bw'ayogera ng'alina ensonga. So, nze ndowooza ng'omusajja omuganda nja kugamba nti eby'omunju tebitottolwa. Yes. So ebyomunju bibe byaki ensonga z'omunju zibe za munju. So ebintu ebyo twali tusobola yali asobola byandolinga nga maama in a better way. I think measure gye yatwala yali a little too aggressive nanga maama waffe yali asobola okukwata empola. So nze kyekyo kyokka kyendaba kuba kati olaba kati ono avuddeyo naye amugamba amulumi ate nga ye ekigendererwa kye kyali kyayamba kwani ku Sandra. So kati olaba in the long run adalo ayinza n'okuba alowooza kyakola kyekituufu ate ne kivaayo nga kikyamu. So nze ndowooza yali asobola okureachinga out in the family, yali asobola okunkubirako, yali asobola okukubira ku muntu omulala yenna n'atabiwulirira ku bantu b'ebweru. Kuba ffenna ab'ebweru story yo neyange tefaanagana gye twawulira. Otegeera waluji agamba yamusamba n'amulinnyako, oli n'agamba yamusika n'amutuulako. So which is which? So I think we have to listen monga bwengamba. Ye Pallaso ye bwategeezeza. Pallaso ategeeza ali ku side ya Weasel gye yagamba nti omukazi bamusanga yagwamba bbi. Pallaso agamba ekyokuba omukazi tebiriiyo. Weasel takubangako mukazi. Ensonga zezo.